Chiko nakamba kamadra tikaliyo kayomba tukukubira simu. I'm joking, but I'm giving an example. She is that kind of person that has kept my friends close, you know, to me. So thank you so much, Manager Roger. Lugendo lubadde lunene luwanvu nnyo ebisinga sinze nabimalayo naye kye mba mumanya nti mmwe mumekiriza olugendo lwange. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannamawulire. People say I have a lot of money that I give to people. Kanange sirina ssente. Naye ndowooza omukwano gwe gusinga byonna. Mbadde ku drive nga tujja, there were so many people on the drive. How can I manage to pay all of them? Abaana ba boda baliko emirimu gyabwe buli event yange nga ne muba temubayise bayomba bagamba bannange temwategeeza kakyakaliyo n'obasanga ng'olina ekivulu ky'oliko nga baakusooseeyo n'obasaasira naye bo ne bagamba wali spice wetufiira. Bannamawulire bangi ekintu kyonna ekirimu spice Diana, they don't think about money. Bw'oba omuyambe n'ozimuwanga azze n'omuwawuka transport, well and good, but you guys muyiyewo omubiri ku lwange. Mwasobodde okeera nze ani asitula Rema n'amakulu. Ekyo nange nkuggyeko enkofiira. Ekyo kyo nakutudde. Nzaani. Kwegamba nzaani asitula Pastor Bugembe najja. Pastor nabadde nkukyalimu. Naye mbadde nkulaba ng'oli omulemu. But I'm so grateful for the prayers. By'ombuulirira. Pastor mu lockdown nayita mu kaseera akazibu. Pastor yesitulanga n'ajja ewange. Pastor n'asabira. N'agamba Spice, all is going to be well. Era ng'akuceekingako kati oli otya. Pastor si kuba nti ndi bulungi kati nateriira naye ku kyaki bagambe mbagala nnyo ate nzija. Because, I mean, you've given me your people. Era nzijukira bagamba singa saali wa mbogo. Says a lot about you. So come 10th January, we're truly to support you, baby girl. I have my table one. Yeah. Kubanze ne ku concert yange, when I was getting my costumes ready, she was part of the costume team. So Spice, thank you. Thank you for being who you are. Nakama jachikubalira kyonna ky'obeesabye. Kale bani. Thank you. Was it funny? It was not funny having me. But anyway, that's how much we are with Pastor. Pastor is not just a pastor, he's a friend to everyone. Pastor. You understand? It's for everyone. So Pastor, webale kutwaniriza, webale nze simanyi kyakugamba about you and I, but I'm so grateful for everything, and we are inspired. Buli kimu kyokola nze nina ebintu ebimu byenkolanga nkulabiddeko, loving people, giving back. Pastor buli mwaka nga celebrating birthday ye muntu ayita abantu n'abawa emmere. I think that's one thing I learned from you, and you told me you don't have to have much, and that's what kyenkulembeza, because I know a giving heart, a giving hand is the one that receives, and I've learned that from you. So basically bigambo ng'emyaka 10 bw'obaleemu 2-3 najjanga wakayimba kamu one hit wonder osaanuula. But look where we are right now. I want to thank all the sponsors, the companies that have believed in me. Mwandetera okulowooza, and that's how it is in reality. Ndowooza nze nsinze endorsements mu Uganda ebbanga lyonna bukyanga ndowooza kibeerawo. Nze companies ezimu ngoba nangobi, I'm really sorry nti mbagoba, naye kindaga that you support me, you believe in me, but it all goes back to my fans. Mwebale nnyo kumpeesa kitiibwa, kubanga ne John na company emwe yamanyi ennaku mbaga mwongere kasente kubanga nina okazzaayo mu bantu bange. So basically I want to thank all the companies that are on board, the sponsors mwena Yaket, thank you so much. Because na Yaket emyaka ndowooza tugenda mu musanvu. Do you know a company that trusts you for 7 years
ne bagamba twagala kifaananyi kyo kacupa k'amazzi. That is beautiful. I've worked with many companies for more than 4 or 5 years, and I want to thank all of you. Modern Tiles, thank you for coming on board. SMP Tours, Royal Milk, Nabala Jude Color Solution, Pacific Bond, Mwami KT, ATS. By the way, ATS abo ekintu kino simanyi na lwakubeebazaamu. The last concert I had, we had a very beautiful stage, and it was just something kyetwalowoozangako nga tumanyi kigenda kufaanana kitya mu reality, and they gave in their all okulaba nga bakola ekintu ekyenjawulo n'omutima gwabwe. ATS, thank you so much. Naye nabagambye omulundi guno ka budget tewali, ne bagamba Spice tugenda kuwa sponsorship ka sente koolina aka stage tugenda kwongerezaako sente. Bane ATS mujekulira tusikagana muguwa ne bagamba leeta zoyina eza stage fenga ATS. Since we did that stage twakola Lugogo, we've not been the same. Ne bagamba jangu tukole stage esinga ku Serena gye wali olabiko. Era come 10th January, you're going to have the best stage ever at Serena because of ATS and sound. Tuzze tubikyusanga Freedom City byali byanjawulo. I love unique things. I love being that first person to do something, just like Rema has said. Si kyangu omuntu kuwa bimuli byonna eyanza mama neyanziride. Nkimanyi nange olumu buli kimu nkisussaamu nteekamu akajanja, but it's all because of passion, and I feel like this is what we need. Ng'abayimbi be Uganda, if other people can do it, we can also do it. And then our fans deserve ekintu ekirungi. We used to have conferences nga muteekawo butebe na katent. But I want to assure you, this is something beautiful as a press conference. Aba media lulinga mugamba banange tent egwa muterezaawo ekitundu baali muli ku press conference. But isn't this really beautiful? It is. Media, please tell me. It is beautiful. Tukikola namwe mufune content omulungi, because apparently tulabibwa abantu bangi nnyo and we want to give something really good. Ne bafaane batwenemerezemu as an industry ekula, tubenga buli kaseera abantu taking up for granted. All these companies want to come on board just because you're doing something really amazing. So kugamba bingi byolina okwogera bannange simanyi buli muyimbi first genda bawano we have a story fenna nina kyenyinza okwogera ku Martha Mukisa, nina kyenyinza okwogera ku ba B2C, nina kyenyinza okwogera ku everybody. Uncle Ronnie, thank you so much for everything. Margaret and Chico, the Bent Boys, simanyi kyakwogera. And then I've seen Jackie Chandiru omukyalo yanjagala nnyo omu ku bantu abankiikingako every time. She calls and like, Spice, are you okay? You know, something like that from Jackie Chandiru. Beautiful. So I've seen her around, but ibona wali mugambe mwagala nnyo. So I don't know what to say, Chitako, but I'm really grateful. Kakumewano for now. If there's anything I have to, say again, Jakoma Wanchibagambe, but thank you so much, Douglas. Thank you for being part of my journey. Thank you for being my mentor. My Douglas oyo mutawanya. Webamu n'oluzungu we mutawanza mukula class kama tuwandike. I'm being honest. I'm not lying to you. Douglas, how do you go about this? If you want to answer a question, manyi ng'omuntu aludde mu media. Bwakugaidinga omanya what to say, what to do. Era buli muyimbi ali wano munange. Amatumo gagule for everybody. Let anyone tell you kyonna kyayagala. Tuwulirize abantu abatuwa advice, because tuna actinga nga abamanyi buli kimu. Nze njagala nnyo omuntu ambuulire. Era temukoowa kumpa magezi. Yenna aliyo nga oyagala okumbuulira, it is fine. Tell me whatever it is, because nze mpulidde emikono gyammwe. Everything I've learned ku mulimu guno nkiyize nga ndi nammwe. So thank you so much. I want to call upon all my fans. Buli muntu oba kiko nakamba kamadrat kaliyo kayomba tukukubira simu. I'm joking, but I'm giving an example. He is that kind of person that has kept my friends close, to me.
So thank you so much Manager Roger. Olugendo lubadde lunene luwanvu nnyo ebisinga sinze nabimalayo naye kye mba mumanya nti mmwe mumekeza olugendo lwange. Mwebale nnyo mwebale ddala bannamawulire. People say I have a lot of money that I give to people. Kanange sirina ssente naye ndowooza omukwano gwe gusinga byonna. Mbadde ku drive nga tujja, there were so many people on the drive. How can I manage to pay all of them? Abaana ba boda boda baliko emirimu gyabwe buli event yange nga ne muba temubayise bayomba bagamba bannange temwategeeza kakyakaliyo n'obasanga ng'olina ekivulu ky'oliko nga bakusooseeyo n'obasaasira naye bo ne bagamba wali Spice we tufiira. Bannamawulire bangi ekintu kyonna ekirimu Spice Diana, they don't think about money. Bw'oba omuyambe n'ozimuwanga azze n'omuwawuka transport, well and good, but you guys muyiyewo omubiri ku lwange. Mwasobodde okeera nze ani asitula Rema n'amakulu. Ekyo nange nkugiddeko enkofiira. Ekyo kyo nakutidde. Nzaani kwegamba nzaani asitula Pasita Bugembe najja. Pasita nabadde nkukyayemu naye mbadde nkulaba ng'oli omulimu. But I'm so grateful for the prayers. Byombuulirira. Pastor mu lockdown nayita mu kaseera akazibu. Pastor yeesitulanga n'ajja ewange. Pastor n'asabira. N'agamba Spice, all is going to be well. Era ng'akuceekingako kati oli otya. Pastor si kuba nti ndi bulungi kati nateriira naye ku kyaki bagambe mbagala nnyo ate nzija. Because, I mean, you've given me your people. Era nzijukira bagamba singa saali wa mbogo. Rema kayimba cyane. Obivuga bunyumira. Niko mukaina vibe yako. Wanji? Kankwe Mike. There's a song Mr. Lee wrote for me, bakaita Dr. Ali. Twali mu studio nankaluka kayimba ndowooza ku Rema. Nandika Dr. Ali. Gwe wayimbira hamu za kayimba. Spice.